mu ngeri y'ekyebikiro nga General Museveni ne Muhoozi Kainerugaba bamaze okubeera nga bakikakasa nti mu butuufu kirabika obuyinza bubava mu ngalo era nga abantu kasabalekera okuwagira gwe ne bobba akalulu ne bwe weerangirira naye mu mutima gwe obeera okimanyi nti mu butuufu abantu baatugaana baatugoba. Kale UCC bagiwadde ebiragiro ebikakali era nga omuntu omu bwe yagamba nti General Museveni akozesa abantu abaasoma ne balabika nga abajega mu bantu mbw asobola okukozesa ekintu olw'okuba nti munnange yakukontrolinga oli ku nkola ya save my job era omaliriza munnange okozenga bw'ayagala. Kakati Bobi Wine aleese obunkenke bw'amaanyi era nga bw'otunuulira convoy ya Bobi Wine gy'abeera alaga yonna muganda wange convoy ebeera nnene nnyo era etwalira ddala ebbanga nga pikipiki motoka byonna nga biyitawo. Kale munnange kino tebasuubira kuba nti kigenda kulabikako eri presidential candidate yenna. General Museveni guno omulundi wakulabikanga Katumba oye azzeeyo bamuzizaayo mu myaka gya 1998 nti kuguno omulundi muganda wange bagamba nti ebiriba bidda wannyini byo naye muganda wange General Museveni nga bwe yaddiba ne UPM ye 1980 ne kuguno omulundi bwagenda okudiba ne NRM ye. Abaana sofa wetuli bakamukubanga 5 kwa namungi w'omuntu. Kakati munnange engeri gyekiri nti General Museveni nga bwe mubadde nga mujja mubuulira nti ye mulamuzi ye Ssaabalamuzi ye Speaker wa Parliament ye buli minisita mu ministries zonna eziriwo yakola mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu yakola buli wamu mu revenue nkugambye yakola buli wamu era ndowooza kati Muhoozi Kainerugaba naye engato ze zimu zaatambuliramu kubanga UCC eri ku biragiro era yamaze dde okubeera nga yise ekiragiro nti teri TV station yonna egenda kukkirizibwa kulaga biri mu campaign butereevu. Teri TV station yonna egenda kukkirizibwa kulaga biri mu campaign butereevu. Naye kati gwe muganda wange ampulirize eki wali okiwuliddewa oba wali okirabyewa era okusinziira ku George William Nyombi Tembo bw'ati muganda wange ewatali kuswala yadde n'akamu n'avaayo n'ayogera n'agamba teri TV station egenda kukkirizibwa era bagenda kubeera bayisa ebiragiro. Naye nga kuno kwonna gw'olowooza kulafuubwa na kukola ki? Kino n'omuto munnange akiramuza bwenkanya. Akiramuza bwenkanya nti okuswala waakiri boonoona. Bagenza okukiraba nga namungi w'omuntu tebalina ngeri gye bagenda kunnyonnyola mu ggwanga. Jjukira nti kati waliwo abantu abali mu kyalo nga bo munnange amawulire ago ag'essaawa emu agataliko nfuufu babeera bagalindiridde era nga kekadde kokka ke balina okubeera nga balaba ebintu ng'ebyo. Abamu tebalina smartphones naye nga bu TV babulina ewaka nga basobola okulaba ebigenda mu maaso. Kakati mu kugalindirira amawulire muganda wange batandika okwesunga okubeera nga balaba Bobi Wine era nga babeera bajja kwewuunya nnyo byabakama byagenda okubeera nga alangirira. Baba bajja kubeera nga babyewuunya nnyo. Kati n'olw'ensonga eyo ne basalawo nti TV stations temulina kukola bwe muti ne bwe muti. Tulabye campaigns nnyingi nnyo mu nsi yonna. Wano Muhoozi yali agamba nti yali awagira Donald Trump. Kakati ye yali ng'amulabira ku ki? Teyalaba bifa mu campaign. Kati ng'oggyeko okukyankalanya amayengo g'ebyempuliziganya ga intaneti batekawo obuuma obugakyankalanya buli lala lya Bobi Wine weebeera nga bwe batutegeezezza balina pulaani namutaayiika ey'okulaba nga social media
ebifaananyi sipiidi kwe bitambulira n'amolinko sipiidi kwe gatambulira ebaswaziza mu nsi yonna oba n'ensi yonna emaze okubeera ng'ekakasa nti ddala mu butuufu ono gwe boogerako Bobi Wine alimu ensonga era bannayuganda bamulinamu ekyama basazeewo UCC bagikozese ate si bakendeezeeko kati ona otera okuwulira nga bagamba nti bw'oba tolina layisensi tokkirizibwa nakuteeka kintu na kimu ku mutimbagano oba oli awo banaatera okubeera nga ebyo byonna byonna babireeta kale munnange Bobi Wine bamaze okubeera nga bamulemesa okugenda eyiganga yasazeewo n'agenda n'akuba kampeyini e Namutumba era abantu babadde bangi nnyo nga buli wamu waalaga abantu bamulindiridde muganda wange teweerabira protest vote weri nnyo era nga tugisimbako nnyo essira waliwo abantu abamu nga tebuyinza kuziba nga tampeereza wano message Mami Kevin okufa wali e Switzerland ono singa yali asobola okubeera nga katugeze obanga n'omugaa nti protest vote bagigula nga singa tekiba nguzi yali zinoonyeza n'agigula n'agiteekawo buteesi wali kubanga omukyala ayagala protest vote ate ng'era munnange kale protest vote bingi nnyo ebyokujoogerako ku mutimbagano wonna buli omu agisomesaako protest vote nti genda munnange olonda akalulu kuweetegeke naye ng'ogenda kulonda ambuleera tolinaawo muntu yenna gw'ogenda kutiikingako nga tali mu ambuleera ku ballot paper kakube kulonda okwaba MP okulonda okwaba presidency gweteeka ku ambuleera bakansala bonna ambuleera ate bwe mumala okulonda ba MP ne ba president temuteekayo gwa nagamba nti ate kati wano mukonda bakansala tetugendagenda yonna mugende massively muteekeyo akalulu mala okalonda kati keeka bulungi nnyo mu nsomesa nga bwe bakusomesezza wonna ate tujja kwongera okubeera nga tusomesa kakati olwo nkakuume bageze balangirira ebyekigwagwa kabanje Uganda yonna egambe nti nedda ebyo si bye twalonze muganda wange si bye twalonze kale munnange wano mu Buganda mu Busoga 2021 General Museveni akalulu kamulimu okubba era byamusobera busobizi kubanga kyajjanga kyekango era n'asaddaako abantu be n'abaleka n'agawo wange kambaleke siina kyakukola naye kenyini neyeesaddaaka n'agamba kanjiyizeeko ewalala n'agenda n'ayiyizeeyo ebisubi emiti ente endiga zonna nezikola ki nezironda naye ku guno omulundi muganda wange leka oba oli awo ate amaanyi nsuubira okubanga kagenda kubeera nnyo sayidi zeeyo naye nga abasajja bakubaganye nnyo namungi w'omuntu abatiisizza nnyo kino tugenda kwongera okubeera nga tukyogerako era tugenda kuba tukola emboozi nnyingi nnyo ku bintu bino tuba tuli mu campaign season abantu kuba kati tumanyi kikijja mu maaso kakati ke kaseera ke tulina okubeera nga tulabisa era tulage nti mu butuufu Bobi Wine alina obuwagizi bano kibagezaako kukola kuzibira abantu kubeera nga tebamanya naye okumanya tosobola kukuziba era muganda wange naye fonna okubanga budget sinene nnyo omwapoliisi n'omusirikale atandikibwako ajja kufuna omusaala at least gwa miliyoni emu n'okweyongeza abasomesa baffe bajja kuba basasula bulungi nga kye basaanidde ate nga basasulwa mu budde abasawo mukola omulimu gw'amaanyi nze ndi mwana wa musawo manyi bulungi nnyo embeera gye muyitamu nga mutujjanjaba naye okutuuka n'osanga balwadde nga tewali musawo yembeera gye bayitamu nga dokita alina ogenda asooka alina erimeko oba asooka agenda agulewa akaduuka ke oba agenda asooke ku stage ya booda avugevugemu aweeyo abasaabaze nga baabo alyoka agenda ajjanjaba abalwadde tekigenda kuddamu kubeerawaako ekyo tugenda basasula bulungi ate tugenda kuwa abasawo abalala emirimu bangi okumakinga sure bariikinga abantu baffe olunaku lwaleero mu Uganda buli dokita omu akola ku basawo 2.2 ku balwadde dokita omu akola ku balwadde 2.2 naye ate nga mu mazima amatuufu dokita omu yandibadde akola ku balwadde waakiri 1,000
N'olw'ensonga eyo tugenda kurutinga badokita teke badokita abapya ku payroll ya gavumenti. Time is 6.